ebikorwa bye byachaguranye byansika namusoma nnyo. It's when he inspired me ningamanti I must go with this gentleman. Kati Jakana mpulirize mu byobufuzi omanya kino mbabuuza mu Uganda yonna Kyagulanyi Center mu Robert ne Federal kiki ekitunda naye omujega yena ku nsi tamanyi omuntu amusingako ye Jakana tasobola kumenya nti Kyagulanyi amusingako otegerera omujega Jakana gwani lazima agamba Kyagulanyi nti talina bwali nti is completely nothing at a parliamentary level ulire byafayo bya Kyagulanyi goli wakusatu ng'ogudde naka constituency kakulema ulire olejbi yakora mu constituency Kyagulanyi ono banje bamunyonya ababuzi ne Jakana amutera nguyu okuvayo buli kaseera ngavuma Kyagulanyi anyonya Kyagulanyi tamuraba Kyagulanyi abakobe kisanvu bamunyonya tibamuraba and mu bujega bwabo bo baroza nti Kyagulanyi asiris mutabani wanaduli ngogenze wara erinya buli kurema mu bulungi olikola mu bubi Jakana kyaliko Okay, mwenda bana Flash State in Uganda tusimu kama mulamba atuwadde tumwebaza okusigala nga tukyali balamu. Era obudde businga tugamba sifa abasinga ate sifa abasembayo tulina abatuliko waggulu nate tulina abatuliko waggulu. Naye nga twebaza omukama olw'obulamu bwatuwadde ffe baani abakyali abalamu mu kaseera kano. Ekyokubiri twebaza omukama nti tuli mu 2022 omwaka gwa Kasameme buli lunaku tulabako ebintu ebitukabya awamu n'ebyo ebitusanyusa naye nga kisa kya Katonda wetuli atusooka okusaasira n'omugenzi ono mukulu kyoja bamuyitaani Sembule ayavudde mulamu bw'ensi naye tusaasidde nnyo abooluganda n'ab'emikwano awamu ne famire yaabwe mukulu oyo nali mmanyiko nti bakanga radio Sembule Mabaati Senyenge Misumari naye fa gyafuddemu nga tetegerekeka naye ng'okupanga kusala kwa Katonda kale wewa mbebaza nnyo mwena abala program yawedde mwalaba jajja n'opunga ayanukula mukulu Jakana Honorable Lawyer n'amanukula mu nsonga ezimu ze mwawulira ziyalumbako eri His Excellency Bobi Wine the Gladiator so twetaaga katasa zino okwebuuza embeera eriwo mu ggwanga g'ogiraba otya ate ojulira otya essaawa zino kyaddaaki Honorable Jakana Lawyer yazzeemu n'alumba Gladiator Bobi Wine n'alumba His Excellency mu same program n'alumbiramu Jajano sinakutiza mugamba yeziki n'engamba ebyo byatandika ddi ebyokweziika era mu job clips omugenda buwulira naye ate ffe twebuuza kino kitegeeza ki omuntu mu mbeera eno weetuuse kwa comments zokkaza zimugamba yetondere Bobi Wine oba tamwetondera and things of that kind so Jaja Nup obuuza kuba tulaba ate tumwerabira to subscribe and sharing our programs ku different platforms ate you can also join and be part of members as a Flash Lecture in Uganda so we love you so much wetugenda okutambula olunaku olwaleero Jaja Nup yene embeera ajogera kochi what is next abatuuliriza n'abaturaba mbaniriza nnyo ku Flashlight mwebale nnyo era ku twagala nnyo mwebale nnyo okulaba omukutu gwaffe comments nziraba mwebale nnyo okugoberera ekisooka era nsooka kwebaza abantu b'omu diaspora ndowooza muwuliriza eddoboozi lyange kati weewawo tiriri bulungi nnyo naye leero lwakwogera nnyo nfuna abaana b'abannamawulire ne bajja mbawe interview sikyagaana naye nga eddoboozi ly'omulaba nti likomyewo lwa kisa kya Katonda erikomyewo
rwabuyambi bwamwe abantu bo mu diaspora mwe bari nyo kunjagara mwe bari nyo okunyamba nze ekirungi kyendina teri muntu asobora kugamba nti Jajja Nuupu nti orwanirira nyo struggle oba orwanirira nyo Kyagulanyi rwabuyambi orusi bana diaspora bwe bakuwa notatoro wenatandikira okurwanirira bana Uganda no kubera mu struggle no kusingira ddala no kuwagira Kyagulanyi bana diaspora mwena teri yaramanyi kabe ne principle Kyagulanyi twasinkana ko murundo ogumugoka naye tiyamanya nti ngenda kumuwagira era sakimugamba so nze kirungi okubeera principled no kubeera ne integrity no sarawo okwogera ekintu nosalawo okuwagira omuntu n'obwabanga takumanyi n'obwabanga takuyambye oyo yebyarugaba so bana diaspora mbebaza nnyo era temujjanga okwo orugendo ntambudde ruwanvu ndi kumpi kurumaliriza era temundekerera now mugamba mukama waabwe Bobi Wine gwe nali nombye era gwe nkapakasa nti kalibera kamwake nga kekesonye Jakana Somani Nadduli naye sinza kera ncha nentwali omukubeera mujega nunga nti nasirika it is impossible oyo si kyekikula kyange ekisooka Jakana Nadduli gwe namala kumutegeera in fact Jakana sandi muziemu murundo omulala ne bagamba nti Jakana Nadduli yalumbye Kamenyo Gladiator Dangalasi n'amanya ge bakuwa amalala Sebo Small God oyo takwatako nantawunyikamu era omubanda wa Ssaabasajja Kabaka byonna ebitiibwa bye bakuwa mbirabira ddala nga bw'otunuulira empumbu bweva mu mutinga omutyogo gukazi byonna byoli tebirinaamu kyonna kye bikwongerako yadde okuba nti ojja kukakkanyiza oba okubeera mu bire waggulu njagala okukozesa amagezi ng'omukulembeze kye mbadde ntukako okubeera omukulembeze nga judge I am forced to kubanga azeemu n'alumba president wange era azeemu nange nandumbiramu n'agamba nti ngende neziike Jajja Nuupu mutegeeramu simanyi ebyobufuzi mubimanyi emyaka gyo gyali badde gitunulidde okuva mu 1962 the political turmoils mutuzize tuyita n'otunuulira buli nsobi ebaddewo gwe waali badde owabudde Nuupu mu magezi go va mu kwagala kw'ebitiibwa ebitagenda kubaako bikutwala va mu kwerowoozesa nti okyasobola okubeera mu maanyi go mu bukadde bwo ate entaana gy'owantegeezezza gw'ogenda okugiyingira nsaba Katonda ekyakikunteereko mpulira gwani Jajja Nuupu kugamba nti ojja kumpalana ku kapasite ki banaye ebyobufuzi byebyo baguddewo olutalo nsobi mugigolola nansobi Jakana kitaawe ne bamutegeeza mu bbira yatta n'avaayo ku lwa kitaawe ne family ne ligasi gye tuzimbye ne muva ne mugamba ebyo ne mugenda okusala omusango ogwo mulyawukanye mutya ne League of Nation ku lwa Emperor Haile Selassie mpulira eggwanga bwe munalikwata Jajja Nuupu mwe bayoosa naye Jakana kusinzira nga bwe maze kukitegeera kubanga nakozeko research yange ng'omuntu Jakana tagenda kulekeraawo okulumba Kyagulanyi bana Uganda mwena abali wano mu Uganda n'abali ebwere ekyo mukimanye you take it from me Jakana tagenda kulekeraawo okulumba Kyagulanyi so oruse ebiseera ebimu sigenda kumumaliranga ku biseera sigenda kumumaliranga in fact nali bad nobwe nali sindikide ka message ninka wa principal nti ono tomuddamu he is already the head of us amanyi kyokukora ne principal yenza butada mu Jakana bwayagala yenza kumuddamu na yenze kyendaba Jakana he is simply enjoying us ayagala relevance chovora in ekyokubiri Jakana ali ku mulimo akora
chovora atasobora kulekerawo okuvuma Kyagulanyi weewawo antaddemu nandumba kubanga nze simunenya kundumba kubanga nange namurumbyeko bweba yandumbidde ku kituufu abantu be baramuzi baffe bweba yandumbye mu bukyamu abantu be baramuzi baffe now Jakana tajja nga bwe mbagambye tagenda kulekerawo okulumba Kyagulanyi kubanga akora ekyokubiri Jakana yafunye obafuna relevance obafuna attention y'abantu bonna y'abantu bangi bw'aba arumbye Kyagulanyi nze ndi mutono ku Kyagulanyi ndi mutono nnyo ku Kyagulanyi mureke kambabuulire buli muntu yenna omuntu omugezi amanya amusingako naye omujega yenna ku nsi tamanyi omuntu amusingako ye Jakana tasobola kumenya nti Kyagulanyi amusingako so now ekyembagamba Jakana aba South Africa abazuru bali n'orugero bagamba nti gwoba olinya omuti gwogenda mu maaso n'ogurinya n'ogenda kukasolya n'oyagala kukasukako obutaka buba bukulindiridde if you climb a tree and you insist going higher on its top the earth will be waiting for you ogenda kufutuka rumogwe otekwa kugwa wansi n'oyabika Jakana yamaze da kulinya omuti ainsistinga ku top na kwayitewo obutaka bukulindidde Jakana you must bust you must fall down and bust in fact mu bimpimpi oyinza kugamba nti Abaganda barugera nti bwe bakutenda okudduka ate todduka n'osuko ewammwe Jakana wabwe si Luweero bwe kuba okudduka Luweero yayiseewo simanyi kati ali luddawa kati nejaraga ndowooza ejaraga Katonda yamanyiika naawe Jakana nga bwe n'abagambye nti omujega yenna w'omulabira tamanyi muntu amusingako wootegerera omujega Jakana gwani lazima agamba Kyagulanyi nti talina bwali nti is completely nothing Jakana gwoba ng'oli mu nabyabufuzi n'ogamba nti Kyagulanyi talina nga bwali luyale Jakana ku parliamentary level Jakana ku parliamentary level kankuwe byafaayo ku parliamentary level Jakana wesimba ku ka constituency kanakaseke wali wakusatu ne ku parliamentary level Kyagulanyi nga yakayingira mu by'obufuzi Jakana wuliriza nga Kyagulanyi yakayingira mu by'obufuzi Kyadondo East Kyagulanyi yajiwangula ku bitundu 85 ku buli 100 ti yakomaawo yakola ebyafaayo oba yakola ekyafaayo mu Uganda muno ekitakolekangako yawangula polling station zizonna kino nkiddamu muwulirize ekyafaayo Kyagulanyi kyakola teri MPR kikozeko mu Uganda yawangula buli polling station y'omu Kyadondo East ku parliamentary level nkirese kya parliamentary level kubanga Jakana yesimbawo ku bwa parliament nobwe yarigambye nti they were once at the same level at parliamentary level ulire byafaayo bya Kyagulanyi goli wakusatu ng'ogudde naka constituency kakulema ulire olejbi yakora mu constituency in fact let me tell you nze Kyagulanyi nga yesimbawo mu Kyadondo East samuwagira kubanga nali mulina kunneetondera olwa Nuupu bye yakoze n'abaana baayo abatalina munsa munaavumira buvumirizi n'okusambaza abasigaddemu mulinnya ebitiibwa Katonda tasala bw'atyo musango nkibategeeza jjajja Nuupu olina kweziika wekka in fact let me tell you nze Kyagulanyi nga yesimbawo mu Kyadondo East samuwagira kubanga nali simumanyi nawagira kanti nti wa FDC
kwanga twali twakorera do mukago nga mu biseera ebyo na vadda ku NRM ne mu 7 nga sisobora kuwagira wa NRM ruwansonga nga maze kukitegera nti si bwe nawagira wa NRM nabwera mukwano gwange abantu ba NRM ababiri mu parliament bebase gwanga lino bwe batuukeri president Museveni abavuga ngo bwora bebigali abatwara mu nga bwora bendiga so nga nsaze nti sobora kuwagira wa NRM wabara ngo muntu yefumintiriza ngo muntu aline kyamanyi ku nsi oluvanyuma lwa Kyagulanyi nyonyo kuwangura Kyadondo East nebyafaayo ebyo fe abalina kibamanyi ku nsi kuno natandika kusoma omwana ono who is this man kubanga nali mumanyira mu bidongo mwana wangu de bwati who is he natandika kumusoma nimugoberera. It's when he inspired me. Ebikorwa bye bya Kyagulanyi byansika ningamba nti ono mwana mwita mwana kubanga musinga obukuru ate ekimwimpisiza mwana the love I have for him timurowoza nti mujereze nti mwana muto no bweto lita abantu namusoma nnyo. It's when he inspired me ningamba nti I must go with this gentleman. I must support this young man. Nga maze kuraba nekyasinzo okunsika. Naraba nga akute ku bintu bye narwawo nga negomba mu opposition. Nze nali wa NRM nga ndaba opposition tegenda kutusobora. Rwa numbers mu parliament. Nenga mu opposition teri leader opposition yena afa kuchokunyonya ababaka. Afa kuchokunyonya namba mu parliament. Naye naraba omwana ono nga kyasokedeko. I was impressed. In fact, I was shocked. Who is this man? Atukide ku kintu ekisinze okutegwanga ayagala ye kukijayo nga asose kunyonya ababaka abanamuyambanga. Yatambulanga yo nagende wababasalirwa na wangura nagende yarwo bagara kumuta buri wamu. In fact Kyagulanyi yeyubura chovuro Kyagulanyi notariyeka imwe bantu banabyabufuzi mugobere Kyagulanyi murabe mu mumanye. This man is not alone. I am telling you. Ensi eyitibwa Uganda ne Kyagulanyi ngabwe yari ebintu byona byachukira mu Arua. Enkuba je bamukubamu abantu engeri je babatamu nengeri je yangura karuru ke yari agenzo kunyonya nga candidate yenyine gwe yari agenzo kunyonyeza karuru ali mukomera ne Kyagulanyi ari mukomera nengeri je bari bategesa abantu the masses ebyo byona Kasano wadiri ya wangura nga ali mukomera ngora bo buvumbwe yateka mu bantu Kyagulanyi. So awo we yansikira ningamba nti no naye byo nambyogera kwa yali tabimanyi nze nasera wonzeka nze Kyagulanyi no kumusisinkana we narindi nga ndwaza mukwano gwange ngaze kumuraba twanyumyamu bunyumya nimu wanesimu naye samugamba nti ngenda kukuwagira nasirika busirisa but I had already decided to support him. Nina kisirikira mpaka juri yabaramu waze kundabira wano ndoza ngo bamugambe nti waliyo musajja waliyo muzeyi jakana gwagamba nti yenyonyeze akakumbi yezike jakana naye munanga sagaro rusi kurumba kati jakana roza ndi mukuru nyo okusinga abazeyi bona ndi mukuru nyo okusinga abazeyi bona ekyo chorese orumu Major General Matayo Kyaligonza yari yesimbye ku bwa chairperson bwa Western Region wafe kakati mu 2016 muko wa president ono Rwabogo namwe simbako muko wa president Rwabogo
naranga Matayo Kyarugonza nti mukadde nnyo ebyobufuza biveemu yabajja Kyarugonza yaza omuliro nabuuza lwabo ndi mukuru nnyo okusinga Sezaarawo lwabo nkubuuza ndi mukuru nnyo okusinga Nazaarawo olyoka ogambe nti ndi mukadde yaza omuliro President Museveni n'abiyingiramu n'ayita mukowe n'amuyimiza n'amugamba nti lekera Kyarugonza kano nkaleese lwakuba gwe ngambe nti sinze mukadde kusinga mulina kunneetondera olwa Nuupu bye yakoze n'abaana baayo abatalinaamu nsa munaavumirira buvumirizi n'okusambaza basigaddemu mulinnya ebitiibwa Katonda tasala bw'atyo musango nkibategeeza jjajja Nuupu olina kweziika wekka so ebyo oluusi ife abamu tubireka okusinga ndowooza Abaganda bonna gwe Jakana oyinza kwagala Federo okusinga Kyagulanyi gwe n'alabye ng'abuuza Kyagulanyi nti omuganda kye yakusindika Jakana oyinza kwagala Buganda okusinga Kyagulanyi ye katugambe nti Buganda ng'erina emikolo gurowooza Jakana ne Kyagulanyi mengo yitaani Jakana agudde ddala mu byobufuzi. I am telling you. This Jakana has become a mad dog. I am telling you. Jakana tugenda kumarako mu byobufuzi. Fena wetu tukyaliwo. Katonda kyatukuumye. Fena tukyaliwo. Jakana ebyobufuzi byo bya kitonyo. Ekisooka Federo gye weeteekako kambabuzi mwe bantu mwe ye anenya Kyagulanyi nti no mu kuba kampeni Kyagulanyi tiyatamboze kintu tiyakulembeze kintu kya Federo kati Jakana mpulirize mu byobufuzi omanya kino mbabuuza mu Uganda yonna Kyagulanyi Senta mu Robert ne Federo kiche kitunda kambaddiremu Federal system of governance ne Kyagulanyi Senta mu Robert mu Uganda eno nga bweri kiche kitunda Kyagulanyi ne Federal Kyagulanyi nga atuse wafe mu Western region Federal ne Kyagulanyi abantu baagala ki Kyagulanyi nga atuse mu Mambuka Federo ne Kyagulanyi abantu baagala ki mu Eastern abantu baagala ki ku Federo ne Kyagulanyi I'm a Republican, I'm not a Federalist naye abantu abaagala Federo mbateeka mu ekitiibwa ne Kyagulanyi nga mwali kubanga nkimanya ayagala nnyo Federo naye ngenze kulaba banne abamuwakanya baagala kumukubisa ekigambo kya Federo nti tiyagikulembeza ekigambo Federo kyakoma mu myaka jadda okutunda mu byobufuzi nkiddamu ebyobufuzi bizibu b'abantu balowooza ye kambabuuzi olowooza Abaganda bona Abaganda abasinga obungi baagala Federo abasinga obungi nubwo ogenda mu Odoche Commission ng'anyonya ebirowoozo mu bantu b'amatembe n'abaani bakizuula nti Abaganda abasinga obungi baagala ekigambo Federo naye Abaganda be bamu mu Uganda yonna mwe gwe munenya nti tiyakulembeza ekigambo kya Federo be basinga okumuwa akalulu ekyo badde okimanyi since Museveni kasooka ateekawo okulonda akalulu omuntu asuuziza Buganda mu byobufuzi agisuuziza Museveni ye Kyagulanyi atayagala Federo ali mu bantu alimu abantu abafumbikide mu Buganda bona baagala ki baagala Federo bane kye bamukubya nti tayagadde si mwagazi wa Federo ate abayogereramu be basinga okumuwa akalulu n'ababaka we yasinga okubajja kakati Jakana ne banno n'akakundi kamwe muyige ebyobufuzi mwige ebyobufuzi bo kye baagala Kyagulanyi ayogerere ku kizigo
Kyagula nono banje bamunyonya ababuze ne Jakane amutera enguyu okuvayo buli kaseera ngavuma Kyagulanye anyonya Kyagulanye tamuraba era nagenze kuraba n'abantu abamu bo opposition narabyo omusajja omu atera kuwaririra Kyagulanye naye ne Nuupu bamuyita Kagwanjara yakoranga ku TVM narabe byawandika nga avuma Nuupu nga yekwese muri kati n'amafuta ganagarinye ngenda kushogerako narabye nga agamba nti ebiseera ebirungi byagwawo bye twaberanga ne opposition ebintu bwe byari nyanga nga ba opposition bekarakasa ngalengeza Bobi Wine nti amafuta garinye neti yekarakasiza ekinabagamba nti banyonya Bobi Wine ababuze kebe government enyonya Bobi Wine emubuze bo bali bagara bamanyi nti Bobi Wine ajja kubeera nga ku street buli kaseera mu butare bw'abantu mu wino nga yekarakasa nga bajukira biri ebyabwe bine ebyabesije Kyagulanye bakuba ekisanvu bamunyonya ati bamuraba and mu bujega bwabo bo baroza nti Kyagulanye asirisi omuntu asinzo kukora mu bufuzi ni Kyagulanye mwali. I can see him almost everywhere in every corner of this country. Abarowoze empora bo bagamba omanyishe bagamba kati yasigalira mu byembaga yasigalira mu byenyimbe ne platform ya campaign mu byobufuzi buri platform yonna buri wotuuka oyisawe ekigambo kyo nze Jakana nvuma naye leka Kyagulanye timuri kurevemu weewabo bintu byenjogera tosobora kubiwuliriza kubanga tosobora kuleka kuvuma Kyagulanye kubanga bwobo tomwogedeko totunda Kyagulanye nza n'obutakuddamu amateringi yo Kyagulanye nza butada mu mwana ono because this young man has run mad politically nze nali manyi nti bigambo byetwogera ayinza kujjamu naye yagamba nti tetuli turi mu nsi Segu y'abantu batakozesa magezi mpulira apana oyo si Jakana Nadduli eggwanga mwali owninga mu capacity ya Nuupu hawo ani yali bawa mpulira n'obubaka nkaaga mu omu mu Bobi Wine yawangula eggwanga lino abo babaka sipo Pulani B mujja kuzikola pulani si mutuuka akaseera nga mulina ne pulani EZ stroke P nga ezo mutandise okukola naye nga temusobola kuwangula ggwanga n'entegeera eyo ngaga ulira talina n'obwongo bwa Jakana bukusobera talina na nsonyi Kyagulanye muwadde babaka nkaaga mu oyo ya talina kyali simple logic ulira obwongo bwa Jakana ogambe nti Kyagulanye alina babaka nkaaga mu ebyo bibiina byotendereza ebibiina byoyogerako byonna ng'ogamba nti tiyabimira nabyo webiri tasanide kubyepakirako omuwadde babaka nkaaga mu ebyo bibiina byonna ababaka bagatte orabe bo batuuka the 61 you gave Kyagulanye olyoke ulira olyoke ogambe nti talina kyali nze singa mbadde Jakana n'ababaka sande boogedde bw'obanga obwongo bw'obukula bulungi tosobola kugamba nti Kyagulanye alina ababaka nkaaga mu ate talina kyali mu Uganda era bw'oba oyagala kumanya omujega ku nsi kuno awo wootandikira ng'agamba nti Kyagulanye talina bukyali mu Uganda muno leader wa opposition in fact ye leader wa opposition abantu abamu tibakimanyi batunulira Mpuuga ye leader of opposition in parliament. That's true. Naye ono ye leader wa opposition generally mu Uganda. Kati bw'olaba abantu bafanagana ne Jakana nga bagamba Kyagulanye talina bwali oruusi tukaruubirirwa okumuddamu. In fact
guno gwande bamurundo ogusembayo nzo kwanukura omwana ono kubanga ntegedde ali ku mulimu ekyokubiri asobora kubanga ayagala n'okutumalira ebiseera kati nali badde ku kirala nendi kujakana lwakuba ntazeemu okuvuma pulezidenti wange nange nantwaliramu nti nonyonyiza akakumbi neziike mutabani wa Naduli ng'ogenze wara so ekintu kya federo nkitadaawo naye jakana waliwo ekintu ekirala ekyatwala mu maaso awootegeerera nti jakana mutonyo mu byobufuzi sirina kyakumuyita mu byobufuzi okumuyita omuto singa nina ekigambo ekisingawo awo kye nalikozeseza naye kankozeseza obuto bwe mu byobufuzi leka mbabuulire mumpulirize eggwanga lino nga bwe lyatondebwa Uganda nga bwe liri nakati wetuli omunabyabufuzi yonna alina amagezi mu mutwe gwe ng'obwongo bwe Katonda yabuteeka obusanidde okubeera tovuma ggwanga lyonna mu Uganda muno n'alabye jakana eggwanga lye yeetise mu mutwe ng'avuma ly'Abannarwanda weewo ne pulezidenti amutwaliramu amugamba nti Munnarwanda simanyi jakana yinza kuba ekyo kimanyi kunsinga naye omunabyabufuzi yenna omugezi mu Uganda muno tovuma ggwanga lyonna nga jakana bwavuma eggwanga ly'Abannarwanda jakana bw'oba nga weesiba ku Buganda ne jakana ono Muganda musajja Muganda sikiwa oba wampe I can bet ono mwana yandeba nga si Muganda bw'abanga Muganda aswaza buswaza Abaganda banne tosobola era kubanga oli Muganda mu byobufuzi ate novume eggwanga ly'Abannarwanda ate lwaki you cannot kebe mengo yabeerangako ne Ssemajjege nga ye speaker olukiiko lwa Buganda eno mu Uganda yonna eno gye tulimu yensi ey'enjawulo mu kintu ky'okusosora tesosora ng'osanga Muturuuza nga ye MP oyo Munnarwanda yes ng'osanga Ayebale nga MP mu Buganda ng'osanga Sewungu mukwano gwange Honorable Sewungu mukwano gwange nga MP mu Buganda nenga fubutuke yosanga Kanyerezi nga ye MP mu Buganda ekitali wonna mu ggwanga lino Buganda tesosola naye jakana ono bw'aba atandise kuvuma Abannarwanda ono Muganda ono musajja Muganda in fact nalabye pulezidenti wange ng'agenze okuziika Sembuya ye Sembule bwe twali mutuumya Sembule omugagga nze we nakuliranga mu Bannayuganda oba mu baddugavu abasooka kukola factories ez'amaanyi y'omusajja oyo esabbuuni za Sembule amabaati ga Sembule oba misumaali naye Kyagulanyi yabaddeyo nindaba ne General Katumba ayagala kuleeta ekintu kino ky'amawanga kukiteeka ku Kyagulanyi ng'ayagala kugamba nti Kyagulanyi ye atambulira ku mawanga ekitali kituufu nze buli kintu kyonna kye bateeka ku Kyagulanyi kinkakatako okukinyura abantu n'okumudifendinga ne mudifendinga that's my job gwe mulimo gwange mu byobufuzi samala gayingira nuupu nga sirimanyi kyakukola now Katumba ekye yayogedde yagambye nti Kyagulanyi nkwagaliza olunaku olumu obeereko pulezidenti wa Uganda enduulu neevuga weewaawo nze mukolabo okwange Katumba yakyogedde ng'amaze kutegeera audience ng'eri hostile egyatuddemu abanabyabufuzi bwetwe bwe babeera takijje ku ntobo y'omutima gwe yakyogedde bwogezi bwa hostile
mourners naye nagenda amaso nagamba nti naye bw'oba oyagala kufuga eggwanga ereka ekintu ky'amawanga kireke aleme kukitambuliza mu mawanga ng'alaba Kyagulanyi ayogedde ku mugenzi ng'agamba nti baamubonyaabonya lwa ggwanga lye obutayambibwa. Kati General Katumba mpuliriza. General Katumba bw'oba ogamba nti Kyagulanyi atambulira ku mawanga omanye eggwanga lya mukyala wa Kyagulanyi? Gwe eggwanga lya muka Kyagulanyi olimanyi? ndimanyi Kyovura ono omwana agenda kubakuba abamalewo bamukolera pa kyovura banze nkugamba nti Kyagulanyi ono tali yekka. Ono omwana we okay, love has no boundaries. Naye Kyagulanyi we yalowooleza okuwasa ku nsalo y'ekigezi ne ankole erwahi ntungamu iwaffe ndowooza emyaka yali tanabakulowooza n'okwesimba okubugayo n'ebyobufuzi ndowooza yali tabi nga kikulaga nti ono omwana kuva mu buto bwe tagendera ku mawanga. Singa yali agendera ku mawanga ya mutering you Kyagulanyi nti yandiwasiza mukyala we. Jakana omanye mukyala wa Kyagulanyi eggwanga lye? Ebyo Jakana bye balisoose okulowoozaako ne General Katumba. However, Kyagulanyi, let me clarify this. Kyagulanyi kye yabadde ategeeza njagala nkinyonnyole. Kyagulanyi weewaawo tagendera ku mawanga Muganda eggwanga lye Muganda tasobola kulaba Muganda we ng'abonaabona n'atamwogerako kubanga ntaatidde nti bajja kugamba nti agenda ku mawanga. Same I believe era nzikiriza ne Kyagulanyi sembuule okufa ono musajja ateekwa kuba afudde akolimira gavumenti n'okusingira ddala President Museveni. Factory ye Kyagulanyi gy'abadde ayogerako omusajja ono afudde nga tekola nga yasaba only 5 billion to rescue him bamubulule azeewo factory ye. Basajja balo mumumanyi ave Bushenyi owamaliba factory ebintu bye business zaagwa niyekubira nduru mu government president n'asalawo ne bamubulula na billions 20. I am glad nti Kyagulanyi ekyo nakyo yakyogeddeko. obwo busosoze atenda kakati anti wulira gy'abadde ayogerako Katumba lyoka agambe nti Kyagulanyi katata atambulidde ku mawanga, which is not true, which is not correct. Abadde ayogera obusosoze obufumbekedde mu ggwanga mu. Obusosoze bwe Kyagulanyi bwayogerako buli wonna mu ggwanga. Kubanga ekyokulabirako imwe abantu abamu timumanyi nti westerners titufaanagana. Tulina munaffe sub-tribes nyingi. Kati for example ya mu western bataya mu Mukiga. Weewawo njogera olulimi olumu n'Abanyankole. Twogera lumu. Naye we are different. Naffe waffe twemanyi. tuli basosoze. Twemanyi ekisooka nga bwe kugambe ate mwana wato oyogere ku kintu ky'obusosoze. Teri bantu abasosora ng'abantu b'ewaffe. Tosobola kwesimba ekabaale ng'oli Muganda ne bakuwa akalulu. Otandikirawo. Naye byarugaba nesimbako wano. Sewungu nesimbako wano mu Buganda. N'olya. Endulu nevuga ne bamuwa akalulu. Omuganda tasosola. Jakana ekyo kye wulira Jakana ekyo takimanyi. Ekyo takimanyi. Gw'olaba ng'avuma Abannarwanda Jakana olivu mu by'obufuzi. Kati ekyenkuleetera naffe ewaffe tulaba obusosoze. Naffe twemanyi. Nze kaakati ndaba abantu nimbalaba nti bava mu kika kimu. Emwolusi kibalema. Ffe twemanyi. Njogera n'Omunyankole n'Amayentono mu Kiga, njogera n'Omunyankole n'Amayentono mu Munyankole, abamu imwe timukimanyi. Ndaba imwe muyinza kulabako ka sub-tribe akamu nimala nti ono muwanvu ono ki n'ogamba nti ono wa ggwanga bweriti. Naye ffe twemanya abeeyo. Ne gavumenti eno nga bweri twemanyi. Tumanyi kiki ekiri mu gavumenti. Tumanyi abantu bakukaara akamu kati nali njogera ku poliisi.
kati nze mu police ndaba kumpi kyaro kimu nga ba DPC bava ku kyaro kimu batono nnyo abakiraba ebyo Kyagulanyi byabadde ayogerako ku Sembule. Sembura fa akolima. I believe Sembule teyayambibwa sibwa kuba nti esente zabura government oba zabura President Museveni, naye I believe yagana kuyambibwa gwagwangalia. Nawulidde abantu bakubagana empawa ku olumbe lw'omusajja oyo nga bamu bagamba nti yayamba nnyo struggle ya President Museveni mu nsiko. Katumba n'alabye nga abiwakanya. Kansubire nti abimanyi naye Katumba teyagendako mu nsiko. Katumba ye bamusanga Busanze wano. Katumba eno government ewemusembereza mu struggle yagirimu naye nga asigadde wano. In fact ye yayamba General Saleh okumutorosa wano. Yeno Karamoja nga second lieutenant. Naye muganda we President Museveni bwe yagenda mu nsiko yaleka muganda we wano. Kati abawo bote nibakwata Saleh nga bagala kumutta nga bamutaddeko musango gokukukusa uniform kuziwa abayekera. Kati Katumba n'akimanya, Katumba nawe yali officer n'akimanya ntono mwana bagenda kumutta. Kati Katumba yatorosa Saleh namutorosa namuja mukomera naduka nagenda mu nsiko. Singati yali Katumba singati tumanyi Saleh twali bati tumusomako byafaayo bali bamukutenga biwede bagenda kumusalako obulago. Kati he was part of the struggle. I can't sobora kuwakanya ekyo naye mu nsiko tiyalimu bambenza kwa bamugamba abantu bashijewo kugamba nti Sembule nti yavugirira struggle. Katumba lukochi wakanye naye ekyo sikigenda munyo naye ekye twebuuza nga basajja abala bakuva Bushenyi businesses zigudde wa NRM ava Bushenyi munankole. President Museveni aragidde wali awerebwa billioni za 2 nga Sembule yasaba dda billioni 5 5 billions notadukirira omusajja tiwarudukiride musajja ono walidukiride Abannayuganda kubanga Sembule tiyakozesanga Abaganda boka mu factory ye. It's on record. Wali bade in fact buli munamakolo yona yandiyambibwa lwakuwa Abannayuganda emirimu ekyo kyokka kimala ne wuliriza bino obutwogerera State House esaba billioni 4 ezokulabirira president n'amakage. Nakirabye omukulu ono gwe bayita Rutamaguzi nga tabuse nakyo naye wulira bino murago tulina ekyuma kimu kya mutima ekyomutima kikola ku mutima kikadiye not at all kikadiye tikishakora bulungi ekipya bagamba kigula billioni 7 billioni 7 kimu ekyomutima kijanjaba na Uganda bonna ne bagenda kuyisamu billioni 4 zokulabirira omuntu zabire furnitures mu State House kunywa mu kasukari kachayi nga lunako luwedde. So ebyo byonna mbyogera byonna bivudde ku Jakana ng'alumbye president nange ng'andumbye nze nzikiriza Jakana sigala ng'ondumba alumbe naye va ku muntu gwotomanyi ye Kyagulanyi muveeko kubanga byonna byomwogerako biprovinze nti in fact byoyogera ku Kyagulanyi bibyo. Jakana was nothing politically in this country. You were completely nothing. Atomuzemu na abere nothing. Yeah, kubanga abantu abanakaseke banjurira. Oba bamu. Atubulire bwa kibamuzira. Bamu bakirabi. Roya singa bambuga yarigenze mu koti. Ate kikwasiga inakiri. Ko yagame Boboni atwalo musa. Bwe bakuba bwa kiti wawaba. Ate ngo liroya. Oryoko wararire Kyagulanyi nti ye yaje yo musango. Be the night ya wabo.
jakanati yawaba rudawa Kyabeka empapula ze bazibba kati bwaba yawaba ndoza yagusinga so imwe bantu mwe nzo bwebanga sitya kwe contradictinga guno murundi gwandi bugusembayo okudda mu jakana kubanga nkoze research nintegeera nti buli kwogera kwe atekwa kuvuma Kyagulanyi. You see bwebanga anakuwa omulimu akuwa kye tuyita terms of reference igori doctor obimanyi terms of reference n'abantu barawooza nti oli doctor bano ngaba Diana bagambe ng'olina PhD olina degree 3 doctor of philosophy bwe bakimalayo owulira so nze nakitegedde nti jakana tasobola yadde n'omulundi n'ogumu butavuma Kyagulanyi abantu banumpu mukimanye era bwe kiba kyetaagisa nze guno mulundi gwande bwogusembayo weewaawo n'obwa narumba mukama wange Kyagulanyi era nsobola kumuleka mu byobufuzi batugamba nti erinnya bwe likurema mu bulungi olikola mu bubi jakana kyaliko nedda oba waliwo embeera jakana kyaliko mbeera ki should we say that maybe jakana needs a psychiatric I don't believe so sikiwanta agudde eddalu jakana kyakola kimanye era kitegeera munne yamugambye agenda adde mu ddwaliro mirundi yagambye kati mukwano gwange mirundi sobola kumwogerera ajja kumweddiramu ajja kumweddira kubanga kye nakugamba nti bw'olaba omuntu ye afaanagana ne jakana ng'avuma buli omu oyo muntu destination y'ebyobufuzi ebyenso mba sigitegeera era nkiddamu bweto bwe nagamba mutabani wa mirundi era ng'ayagala kufaanagana ne taatawo jakana bw'aba ayagala kuvuma mirundi nga muvumi mulungi bajja kukwatagana kubanga na mirundi teri gwatavuma kataawo mujja kubeera mu kiti ekimu ajja kukweddiramu sigenda kuddiramu mirundi in fact ekya jakana nkikomezaawo ogenda kikomyawo kuba emmere gy'omuwadde mumala amukyange kyembadde mbuuza nti ye nga mutabani w'olutabaalo jakana Sulaiman Nadduli ebbanga lyemulabidde nali simulyangamu bigambo kika ekyo nange neebuuza ng'omuntu kyavudde ku ki no kambabuulire lwaki jakana mumanyi nga musajja mulamu ebyobufuzi byaffe bw'obanga wakorako ku bwa intelligence bintu byongenda kwogera osaanidde obimanye ekisooka gwolowooza bwakijakana avuma president directly namwita nembwa namwitamu nti tolina kyoli oli busa oli ki nakwata muwozi namuweebula nakola ki navuma nakwata fasile navuma nene watabeera omuntu akwata jakana you do it yourself and see bw'oba oyagala kumanya ekyentegeeza kakwenzi lukira basijja lirudawa yayogera ekigambo kimu kyokka ku General Muhoozi nga mugamba yamwita nti oli obese mwe mumanyi oluzungu nnyo just kimu abatamanyi kakwenza lukira basijja ye yawandiika ekitabo ekiyitibwa The Great Barbarian nawangula nafuka right of oyo mwana kati agenze mu nsi yonna he's a genius yayogera ekigambo kimu ku General Muhoozi nibamukwata nibamuteeka mu nkazo bakuba omwana oyo katono bamutte nibakulegana n'omulamuzi nibamuleeta nga ne Aroni mukwano gwange roya wa kakwenze nga tamanyi nibamuteeka mu kooti nga roya we taliiwo nibamusindika busindisa ekitaliyo njagala mbuulire kakwenza yavuma Muhoozi okusinga jakana
Jakana sobora kugamba muhozi ntoli obwongo bwe buli 0.0. Jakana nabeera onata kwatibwa. Why? Mwana wo mulwanyi. Bino byenjogera abantu abakora ko abalina ko ka training ka intelligence. Bamanye kyentegeeza. Okimanyi nti kebe kitaliyo jora. Kebe kigo, kebe ki. Basobora kusibirayo omuntu nga wawe nga musibe naye nga aketa byabasibe byo bogera naye nokukubwa nakubwa naye nga aketa ajanga musibe nga musibe gwe rokompo ko yogere orabe so ebintu byembagamba really namwe murowoze ko murabe kuba Jakana nze nusi mutya wali ubwa yogera nintya nagamba ati gwe munyarwanda wo gwe munyarwanda gwe n'abanyarwanda banno ngagamba Mr. Museveni Jakana natakubibwa natakwatibwa mwabampuliriza n'abaturaba mumanye kyenjogera Jakana natakwatibwa nasomesako ubado kimanyi nari murongo vako rumuni nsomesako kachovoro mambabuza nti are we together are we together are they in class yes I think in class muntegede chenjogede orusi wale bigambo byenko mu kubo namwe mwijiremu murabe kyentegeeza bwenjagara oveyo fume president ndeka orabo bona asurawo oza kitala sijitia siringa kaye yagamba atandise ebyo okukola practice wagenda okwebaka ebyo mbireke dawo ekirara okireke dawo Jakani omu yagambye lumbuye kale nerumbu ya mugasemu mubavumye fena banange rumbuye nze mubuulira buulizi simumanye kiri yawo but all the same wari ekintu kyenzize nga ndaba kati nga kitambula ku social media nga abantu bangi barumba rumbuye nga bamuranga bintu bamugamba bintu bibiri rumbuye tuwe accountability rumbuye wewamba kati uyo Jakana mugamba nti naye talina bwongo atenga rumbuye mukaklipu kalumbuye yagamba rumbuye mugamba mwana wa mama nkwegayiridde bobo nanya kyakola mukubire simu oyogere naye oba if not that Bob Wine wali badde omwesonyiwa mwana wa Nakalama something of that kind clip eyo bajaji tulaga tulabe now nze sagala nyo kuyingira mu ntalo z'abantu bangi nokusingira besimanyi bulungi naye njagala nkoleko ka analysis kurumbuye katono nyo mulabe ensi yaffe wetuuse muryoke musabe rumbuye accountability abantu bangi mbarabye ate nasoka kuraba ono musajja gwe batuteekamu regime apologist bamwita Kimbugwe ali London ngagamba nti rumbuye tibamukwata wabara yewamba bwewambi kati mumpulirize rumbuye bwebanga yewamba government yaffe ne behaving the way it behaved then we don't have a government titulina government tulina kisasarara bwebanga rumbuye yewamba rumbuye bwebanga yewamba eno government negamba nti nze mulina uliro yewamba ura nechumbugwe obwongo bwa Kimbugwe buulire n'abana bamufanagana rumbuye bwebanga yewamba ate kyava kuki minister wa external relations Oriemu mutabani wo mugenzi General Tito Okero Rutwa okuvayo n'agamba nti rumbuye tumulina era tugenda kumuleta wano to Moses yewambye ate government obuli bintu abantu abamu bogeza obukyayi bwoyogeza nnyo obukyayi okuroza kukulema
chovora bajakana okuruwoza kumulema rwabuchayi bwari na kucyaguranye. In fact jakano uraba jakano no eshemba negamba nti yande bangasi muganda echo kanchimenyo muganda yande bari omu kubavubuka abaganda abali netima kucyaguranye nga bagamba ntona tuyita kwatya yabaita ko nga murirudawa kwewe yujakana tandike kibine ekicho nawe bere nababaka nkaga mwomo iyi atebura nange bwenjoge neka nakaseke bakuzira onakora ekibina ne enaremu yenyine ya muzira ya mumakadi neji wa Saida Bumba ngajakana bamurabye ntasobora ne enareme shimanyi ntito mu basobozi tolimu kulevu yo bwa parliament bagamant toli atesigwe gusose sakugamba ko jakana nti nali naye mu studio yemu ngayogera nyo kubyamawanga nga yesimbye ko no muwara western ava mu western region ave wafe nenga jakana rese byamawanga naga mureta mutu muntu afana bwetwa samo kuba kumpewo kubanga naraba omwana omuto naye yerwana ko muri ofuze nebwetwa genda mu break ni mugamanti jakana bini byamawanga byoreta abana westerners abali mu Buganda bwe bakuulira orowoza banakuwakaruru tibakawoli oba NRM ministry yete kufubuture nakukiriza inteshosho byuka byoyogera tibigenda kukubya bwechali twari mu break. That's what I told. Ndabye abantu banje nga barumba rumbu yono inze muri ningama neki kigenda mu maso kigenda mu maso rumbu yeno bamukuba bamukubira kimu cyacaguranye kubera mu struggle nga awolereza struggle imweshe mutamanyi omuntu ayitibwa Mr. Museveni si cyangu kukiriza defeat nasirika abantu abari mu government bonna cyabaruma ngarumbo yabawangude era no ku Facebook yange abari ku Facebook yange mujukire cye nateka yo na gamba nti seeing some vomiting in etake ngamba nti government yandi vomiting arumbu yete musobora era bwe cyari kati rumbu yo kuwangura abantu ba muri mu government rumbu ya woli ne bano mweti muroza nti government yaberabira rumbu ya mutering you must be careful eno government cyakuliko shovora babakukuba tulina kubanyonyerezako tubegendereze we wawo ndarabye mu nabantu abanu manyi wari wona abantu abawo abasobora kuwaba ngabanu ensenu ngabanu ensenu nzibu kati image ya rumbuye bajja kusoka ba jononi bamucyayisa abantu wekinamutukira ko mu bisera byo mu maso nga abayamba rumbuye tibaliwo state shiriko but they are after the image of rumbuye bajja kusoka ba munone na bajja kumukuba buri kimu government weri gira yenjara nga wari wowe yagara kudamu kwa because I believe ngabwe manye government em tekiriza tesobora kwerabira kurumbuye ejuka humiliation je yafuna kurumbuye bamuterese buterese si kumutereka buterese they are following him every day and buri wa rumbuye na wali bamuketa buri kimu kati banu be baleta baje kusoka bonone image ya rumbuye bamutamisa abantu bo mu struggle no kusingira abantu no kusingira darabara basonda sente kati chovora abagamba nti tuwe accountability mwazimu wa kukora ki sikuva mukomera yavamu kati accountability mwagare eriwe singe ebyo byarumbuye njagala mbikomyawo but I am warning NUP members okubera abasare no kwefumintiriza buri kijja murekaga maraga kibukira. In fact nabadawo nindaba wo musajja MP wa NUP
bamwita Abudu Kagabo ari mu bukomansimbi. In fact nakubideko Honorable Sewungu nganjagara njogere naye ayogere naye ademu ampe report mukwano gwange Sewungu ajja kikora ne Sewungu yankubide simu obude bwabadde bugenze sa kote simu ne nagisanze nenja kuddamu mukubire nganjagara njogere naye ayogere na MP wa Nupoyo. Why narabyemu mukutamatama MP wafe wa Nupu ngaline Minister Kasoro nga amukyalide bari ku sente z'emyoga obache kyaletedde MP wafe wa Nupu okwogera ebitogerekeka kubanga namurabye live ngagamba nti abantu ba Nupu mukomye omuze gwo kumara gasoja government namwe mugisimeko erese emyoga. Kakati kyendeta tulina ababaka bafe abanupu nga bakayingira mu byobufuzi oluso basasira nga bakyali bato naye ate bagenze mu orientation akaseera kawanvu n'ebyobufuzi bizibu n'okusingira ddala bw'obeera ku kazindaalo kano ke natuma Rwanika bw'obeera ku kazindaalo oluusi osobola kuyitira mu byoyogera ngagamba nti abanupu namwe musiimeko muleke nga kusoja government. Mr. Abudu Kagabo oyagala Nupu esiimeko ku bantu baayo abali mu dungeons, ku bantu ba government ono bese, ku bantu babali kitalya abali mu makomero gonna mu Uganda eryoke basiime. Mr. Honorable MP ezo sente z'emyoga tomanyi nti musoro gw'abantu gwobaddemu kati ekyo owulira tufukamire nkubanga President Museveni azimbye oluguudo ku sente zange atonze ente ze Rwakitura gamba bakora accountability ku sente zange. In fact yali badaye bazanze aw'omusoro. So Kagabo njagala nkulekerawo kubanga oli wa kibiina kyange nja kunyonyereza nja kubiraho ne Sewungu ampe buyino ndabe kubanga you see tugenda kubaleka mwena abandi banga muri nekirowoozo ekyo kuzanyisa ku struggle je tulimu mugenda kutubendegera. Ekyo kubiri narabya akatambi nga katambura nga kali ku Honorable MP wa Rubaga South nga kali Mukasa Arosius nga abantu bakozesa BBS telefone yafe nga ebye yayogera nga bagamba nti BBS telefone sebirese nga bagamba nga bakimuteeka ko nti yagambye nti kadi yagigura $9.5 nti nawa abantu banupu abe mu kitundu kye billion zisuka mu 2 nayo mukisa gwendina abantu abakola ku CBS kumpi bonamba manyi kati nakutte esimu ninkubira omu kubafugazi programu za CBS nga njagala afumintirize ampe programu eyo ndabo bage mazima ekyo mukisa kumukubira nampa bwino nti ne programu ye yachaza Rosius Mukasa nti byobogera byona bya bulimba ti yabyogera naye nimubuze nti nga Rosius Mukasa asirise you see mu Uganda muno abantu gwe bakwegera ko nyo no sirika abantu baroza nti kibakwegera ko mazima oyo nangamba nti ne BBS yateeka ko ya furumya statement nga dismissing ekintesho nti kyabulimba nene mugamba nti tasanide kusirika bwatyo kubanga kitredinze nnyo katoyo nimulekerawo bali balimba ekyembagamba abantu abatwara mu masako ka fake video fake ratings era abasinga obungi ba opposition nga bakuba munabwe nti Nupu kati bagala kolaga nti Nupu kadi zigulibwa sente zabo wanana nti yagigura $9.5 nga kyabulimba kubanga nayogedde n'omu kubafuga program zo ku CBS sagala kumwogera erinya kubanga mukwano gwange gwe namwogera kumuyinza kumuwaralirira
nampa bwino buli shimu necho mukisa yemu eyashaza aroze yazimukasa ngabogera naye ebyo bibye nibyo bamuteka ko CBS si yabyoge uyu musajja tabyogerangako. Okay. Nawo nsembyeyo n'akantu kamu akamuhozi. You see, these days I have developed love, some kind of love kutwitisiza General Muhozi obarwachi singa mbade kakwenza rukira basija bwana va mukomera njya kumugamba wandika akatabo ku General ono akatument I love General Muhozi nganzijukira akatabo kari kamugenzi Bishop Chivenji ke yawandika ku Idamini yagamba I love Idamini nebwo banga toka somyo yinza kugamba nti yari ayaramwaga kumbe yarategereza bira kakwenza bwo nafuruma njya kuga kubanga I know you will come out njya kusaba owandika akatabo katume I love General Muhozi. General Muhozi inchidamu nti General Muhozi wali nyonya ba political handlers bwe kitaba bwe kityo oja kuswaranga nabantu baja kusekereranga. In fact oraba kakwenzi bya wandika ngari ngamuvuma ate oruvanya rwo kukwata kakwenza ate bamuvuma nnyo kyemva nkugamba nti singa nali General Muhozi kakwenza sande mufudeko ubanga tuyogera bakuvumi nebwe wakwata kakwenza ate bivumu bakubisamwe mirundi 10 oraba kati yeretira tukumuvuma nnyo ne kare kakwenza kayateka ko kali just kali yawo yandika lese nibigwerawo. Now ngabwe ntiro kugamba ono General kumpi buli tweet yatekayo ajijayo oruvanyuma ngabantu bamusensude narabante ebyawandise nti biboramu. Now yawandise nagamba nti terije kunsi kuno ilisobora ku defeatinga UPDF Twitter ya tweetings tewali je ilisobola kufuganya amajiga Uganda kunsi kuno. Tuleteri America. There is no army which can defeat UPDF on us, on this planet Earth. Is this General okay? It's fine. Tetunagamba ki mulamu wasoboledde okutweeting katategeeza ki singane no araba Uganda yoka ate yasoma nnyo ebyamaje na huyo Egypt huyo mu America huyo South Africa tiyalaba majago ekyo ndozo kankireke ayinza kuba yabadde ategeeza kirala eyinza kyesimanyi nagenda mu maaso nawandika nti mukyala we Charlotte gwe tomumanyi mwala wa Kuteesa gwe yawasa nti ye mukyala singa obulungi mu nsi yonna natweetinga ekyo kyonze sikimunenyeza kubanga ku nsi kuno omukyala obo mulonze mu bangi era abasinze bangi naye ulirize eyamuzeemu natweetinga bamuyita Lango Gayi oba Verango omanyi bwe yamugambye yagambye nti olwaleero ndowooza wasibye mu bbaara ne buziba General nonsonyi okuseka nebisisa anti nze ekinduma raba mwana gwe bamuddamu General nga yabyereetera nze sikukifaako okuwaana omukyalawo kituufu osaanidde omuwaani naye omuwaanidde luddawa on which platform ku Twitter handle kati raba Lango Gayi bwamuzeemu kyebikolwa leero wasibye mu bbaara ne buziba naye buli anyome ng'alowooza bw'atyo anti buli kyoleeta bayinza kukuvuma nga totegedde nakutege ebyenkugamba nti ono omwana yeyereeta oluusi okumuvuma niyereetera n'okumunyooma nga yabyereetedde ebyaze byonna ng'ayogera
in fact singa araba kumpi buli tweet buli bya tweetinga byonna singa orabe mukunganyiza nadamu nakora revision naraba bwaba kisobora naraba nti tiyandi yize nti kino sandi kitadeyo nandi kirese so nga tumaliriza abatuliriza mwena bwe twali tumara omwaka guno nakora ko interview mu bye nayogera nabagamba nti guno mwaka gwa 2022 ate drones zijja kukomawo awo tugenda okutandika naye abantu tibantegere kyentegeeza kati wenjogerere kasese secretary wa NUP bamwita Masereka ne mune drones zaba tute tibamanyi we baraze awo tugenda okutandikira nenga tono mabudo osenga tugamba nti eriso ly'omukulu awadugala we walaba tusubira nakwadaga bamugotegala niaga kugakyalaba kugaliko ne galubindi galaba nnyo kyembuuza kikino oba advice omenjagala nnyo twogere ku kintu tukiweko ne way forward mutabani wali Haji Nadduli Honorable Jakana lawyer kwali soli omukwadugo oli muntu mukulu which way forward jo magezi kigomwa kwa muvubuka kyali muto zinali etaze embeera ze zonna asigale nga acha building him being a youth we need him masa omanya magezi game sobora kwa Jakana gamu tulabe agende mu maso nokola ki nokuvuma buli kimwe dino bato mwade magezi ate echogamba Jakana si mugezi kati ate bwashavuma ekitegeeza mu bugezi bwe okuvuma mwe kuva kati kyemuwadde kya magezi genda mu maaso ng'ovuma ayina balwa yalo bwakyo ompakanya so n'olwensonga eyo temwerabira okusigala nga muteekako notification when you are sharing a program to different people. You have to be nice to everyone. As I feel better to be nice to everyone. Kubanti buli, even the Bible says, wachiba chisoboka, be friend over kolomukwano ku buli muntu bwekiba kisoboka. May believe united we stand and divided we fall. So ngeza ko kwebuza, are we getting together about the system? In fact, let me tell you this. Abantu ba NUP mubere bagumu no kwesimanga mwekuli. In fact, if anything, musanyukirenga abantu abavuma Kyagulanyi. I would be surprised singa Kyagulanyi ono namanyige namagezige n'obuzito bwatadde ku government eno singa badde tavuma nalitidde nnyo bateekwa kumuvuma buli lunaku buli saawa buli ndakiika nga bagala bamutime mu gwenteega. Abaganda balugera nti omuti oguliko ebibala gwe gufa enkonyogo Kyagulanyi ebibala lina bingi enkonyogo ziteekwa kumukuba nnyo wabula nga bwe zimukuba ate bwayongera obuvumu n'obuganzi nze kikisinga okunsanyusa kikisinga okunsanyusa. So muleke abantu Kyagulanyi bajja kumuvuma kubanga Kyagulanyi yalinjinira ku bantu bangi mu byobufuzi. Kyagulanyi oyo gwora basa abantu bangi mu byobufuzi. Abantu abamu baraba nti ali mu bifo byabwe tajali bibaddemu. Abamu bagamba nti nze nali badaawo. Nabo mu gwanga lyabamu bagamba nti omuvubuka ono wano nze nali baddewo. Yatusukulumyeko. Lwaki? Wabule kye batamanyi nti Kyagulanyi tali yekka. So n'olwensonga nga bwe twagamba ffe tetuvuma ate tetuvoola kujjako tuba tukusomesa busomesa ate tulina ffenna tulina okweteekamu empisa nti so long as we are all Ugandans tulina okubeera kyekimu kuba singa if you cannot be united tetugenda kubaawo. Neze mbasaba abavumi namwe mbatumiddeko nnyo mwebale kuvuma naye mbasaba tusigale nga tukolagana
nza hamukuru tata jaja no penza chendo nze tata we honorable Haji Naduli nasoma naye ejindi mu university Bugema nkinako proof and evidence kuba naliko kongali LC 5 things of that kind naye mwana wato waffe tuli nayo olugero no mu Buganda barulina nti omwana omubi avunisa taata we avumaganya kitawe ne nyina kati oraba some of us restrict ourselves okurumba Naduli naye abantu abamu ne Naduli bajja kumutwaliramu wajakana. So muchino chambale ntegeza nti I loved the family nejakana naye ng'omuntu nze nkyamwagala lwansonga nti ndaba muvubuka munange tunaje tulaga mansa baba yaseredde mu konagwa njamusi nkulimba lwa Bobi Wine mugwenga owaffe tuli nayo olugero kandukuwe nti bwoga kori kugambiro wawe ngwajware yayanga niwe nuzumu basheki nosheka meaning nti bwobuliro obuwo nti yambara bwaba tayambade ngari bwerere n'omugamba ati nibwa kito yambara gwe tunuliro bwagana nawe ogenda mu baseka nawe noseka. That's what I'm doing to Jakana. Okay. So for God and my country, all people in diaspora mwebale nnyo mwebale kwagala mukuru bya Rugaba mwebale kusigalanga mumwagira ate nakano mbebaza nnyo mwe n'abasobodde okuwagira omukyala gwe bayita. I think this is the longest program. Yes, it will be the longest and bajja kukigiramu mwebale kwagala jjajja Nalusiba bamuyambye bamusulidde ebintu byebweru ne bamugoba so nampita ojja kumpa essimu ya Nalusiba ngenda gikulekera nawe ojja kujimpa oyo mukwano gwange twarwananga wamu ne bamusondeyo sente waliwo omukyala yangambye webale nnyo okunzijukiza ojja kujimpa nje weereza omukyala oyo do I still remember that day. So yes, yankubiddeko essimu n'agamba nti oyo omukyala n'amulabye nga bamufulumiza nyonye esimu ye ojimpe ganaraba program eno ajja kuddamu anzijukize. Ayagala esimu ya Nalusiba namba Nalusome najipinizi wali waggulu abajeetaga badde oyo omukyala mukadde bwatyo agenda mu myaka y'egy'olweggulo 7-8 nabagamba ko oyo omukyala yali mugagga nnyo Jjajja Nalusiba abatamumanyi naye obugagga bwe ng'asuubula leeta ebintu okuva ebweru Nairobi wa naye Uganda Revenue Authority nibamukwata ng'apakidde emmotoka byonna teriki yasigaza nibabikwata nga bamulanga ndowooza nti tasasudde musolo byonna ne babitwala ne bamukomya yali mugagga naye amagye ge bambe yali gatali mu kiseero kimu. Ekyokubiri ate sisobola kumunenya ife abanauganda obeera n'obusente bwo n'ogamba nti kamutwaleyo bwonna ye ng'alowooza ali mu nsi eyeeyagaza kamutwale akenaafunangako bwe naakwongerako mpeze esente tiziba nyingi nnyo ng'ayagala kapito egaziwe alyoka oluusi yefuniremu ekyanaakola yali badde yazimbamu n'akayumba naye nga bamugwamu nga talina kantu konna kalina sente zonna ne bazitwala n'akoma. So sijja kusooka wano naye mbasabe mwebale nnyo mwebale kumira kumpi mwebale kutwagala abagambye nti no Jjajja Nuupu tetuddamu kumwa dakiika 2 dakiika 3 no, I think nga wagambye it's the longest program for this. It may be also the last time okwane program kuba tubadde betugasitaga bibadde bingi ate nga tulina okuwanyanya okubitegeera naye nga tumwerabe n'abasaba nti we still need sponsors of this program. Sijja kusirika twetaaga ba sponsor of this program. If you are there and you can, we need sponsors tetusabirize nga bring your product to Zirange obeere our partner tutambuze programs zino nga otwangeko ebintu byo obeere member of us obeere sponsor waffe. We still need you ate mwebale obutatulekerera eri Jjajja bya Rugaba no kati tobuza ndoza nakomeka episode 20 ziweddeyo
nakafuna kemu aha tubuzayo episode mukaga tubuzayo episode mukaga so please kendi temuteke ate nga buri yemu ya $1,200 abiri please temukoma muko kumekeza nsome namba ya mukuru ya Rugaba abamukuma ababate mujirina eri 0772 980 933 0772 98 0933 ye namba mukuru ya Rugaba so mwena mwebale ababate mugisomye ne mukubira simu ntenezi musindikira. Thank you so much for being good people and for loving us. Be nice to everyone. Love you everyone. People in diaspora bali mu Kampala musigale nga mukwa program za fena abakusa program ne muzisala salamu ne muzikose ebyamu temuteteganya program atetemuteka kemitwe michana kwa bayinzo tegerogamba jaja nopwa we mudi mbaraba ni babubani babutekeno so mbasa please don't do that. If you need that footage give me a call. I will give you raw footage. Ukule chicho sobro kwanenga tumusalamu and disorganize put some fake headings please. Sijja back was strike kwa yendoza yamwe na ye echida totia akume